South Africa bakugwako nga tuli mu Nansi emisinde endowooza ogiraba. Oyo babadde bamutwala kaguddeyo nga bali ku pikipiki endowooza bebaseka musajja wattu adduka bamuguddeko, abaloko bamuguddeko bweba tebamugoba bwebaseka bamutiisa bwadduka, era oluvannyuma n'ayingira ekisiko n'abuuka bubuusi nga laba bamutwala, n'abuuka n'agwa eyo gy'atamanyi nti oba yabadde agudde mu ki musajja wattu, naye n'agwa eyo tamanyi oba yabadde ayinza kugwa ku guuma. Naye kati embeera bwetyo bw'eri South Africa, naye bannansi wano mu Uganda bagamba nti ne kampani za South Africa zirina okuggalawo, MTN, Stanbic zirina okubeera nga ziggalawo. Close all installations from South Africa, MTN, Sijui, this Stanbic Bank, all of them. We will close them up. We will close them up so that we see whether you get... I don't need permission in Uganda. MTN is a South African company, raking millions from Africa. They are killing our people in South Africa. I want to call you Ugandans to raise up against any South African here, whether legal or illegal. We want to say this installation here, we have never segregated them. But I think South Africans are used to violence. And if they are used to violence, we will give them the same in equal measure. I'm not stopping the work here. I'm simply picketing. And you journalists and the Ugandans come up against any South African. This is their installation. Any South African, we ask them to leave this country. We ask them to leave this country. Or else we can give the equal measure. Stanbic Bank is their bank. We can go there together. Stanbic Bank, they are getting from Ugandans, from fellow Africans, and really treating us in that way. This one is their bank. This one here is their bank. Without any fear of interference and arrest, I'm making what we call a picket. This bank here gives profits to the government of South Africa. I pity President Cyril Ramaphosa, who is a father-in-law to this country. But the pressure he has gone through is very tough. We can't treat fellow Africans, black Africans, the way they are doing. If there is any South African here, let them leave. And I want to incite you Ugandans in a clean way, humble way. We know they are investors. Let them leave. We can employ Ugandans in their own installation. But we will not sit back simply when they are killing. Nancy Ronald is dead, killed in South Africa from my home. And we cannot just bring. The Ugandans who are here, please listen to me. Bana South Africa batutta batumalawo. Wachife tuleke ebyabwe ne bakolera wano. Tetwagala muno ba South Africans balekera abana Uganda bakole emirimu. Webale nnyo. Kakati omwami oyo akatambya kamu ke yali kodinze ng'alaga alina gw'ayogerako Simanis Nasima Hona obadde muwala we mutabani we yagaye mutabani we bamutidde mu makage e South Africa. Bannansi ba South Africa mu violence bamukubye ne bamutta, kati n'abalala battibwa. Ye ng'agamba nti kampani ya MTN, Stanbic Bank, byonna byaba South Africa, investments zaabwe wano. Kati balina okusibako bagende. Balina okusibako bakole ki? Bagende. Ate era nti Ramaphosa ate anzijukizza nti mutabani wa Ramaphosa yawasa muwala wa mama Mbabazi. Is it? Kubanga agambye nti eno muko e Uganda sezaala ene Uganda. Kati naye alina okugenda. Kati kiba kitegeeza nti abantu bonna
kubanga juzi nawulira aba South Africa bagamba abakyala aba South Africa nga bagamba nti bw'oba wafumbira omusajja omu Nigeria wamuzaalamu abaana genda n'abaana bo okitegeera kati nga batuuse ku ekyo eggana kale bo babadde bagambye tebagenda kweyisa nga aba South Africa naye Nigeria batandise okubeera nga kampani eza South Africa MTN n'endala nabo bagamba zisibeko zigende zidde ewaabwe naye nze ngamba engeri gye tugenda mu world order bwe nga South Africa bakyagala bwe batyo nze ngamba kyali badde bwe kityo nti buli kintu kyonna kikwatagana n'aba South Africa kyali badde kyokka nekidde South Africa kubanga MTN katugeze wano e Uganda MTN tukimanyi bulungi nnyo nti ate MTN bw'eba egenze kiba kitegeeza nti ne NRM eyinza okuba ekosebwa kinene ng'obadde okimanyi ekyo MTN bw'egenda NRM ekosebwa kinene kubanga balinamu emigabo mingi mbu ate nga ye kakati bwe bakubuulira obumbi n'obumbi bwe bakola buli lunaku sente empitirivu kati wano e Uganda eteekwa okuba nga ebugirizibwa bannaffe bennyini nabo bwe bafuna akasente bafunamu akasente kangi nnyo ku sayidi eyo kakati singa tuba tugendedde ku nkola y'aba South Africa n'egenda nze nga Uganda atalaagi ndaba kiba kinnyamba nga nze kubanga telecommunications company nnyingi ezisobola okujja ne zikola omulimu ogwo ne Uganda Telecom naye yagwa lwezo osanga tusobola ogisitula naye ate nayo oludde muwala wa taata mpulira bagamba yalinamu emigabo yali yiye kale okugamba kale batukuba left right and center naye era still ahubwo batabulako kyakusuuza bwe kiba nga lutandise n'aba South Africa nawulira nti bannakenya bakoleezezza it's the order of the day osanga Katonda naye ayisirizza omukiina bwe kitutwala kale bannaffe bali South Africa bali mayumba kyo kyekituufu bannayuganda abakyaliyo bakomyewo naye abakyaliyo bali mayumba benjogeddeko nabo nga bantegeeza nti bali mu mayumba tebavaamu poliisi bwe yabadde bagambye bagira bakyabeera mu mayumba balabe embeera mu nnaku 2-3 naye bwe kiba nti bwe mufuluma bweru ate musanga bannansi wabweru kitegeeza nti ate nakyo kiba kirala kubanga bo bwe mwesibira mayumba balowooza mwagenda nti yooli yabadde agamba singa babawaayo omwaka oba oli awo ne beetegeka ne bakomawo bannansi ba South Africa bagamba nti bo baagala kwesootinga balina ebizibu byabwe baagala kwesootinga bwe bagamba bannansi ba South Africa abaddugavu kakati awo poliisi e South Africa bagamba yeyambako naddala mu kubba agabinja g'abavubuka abo bagenda mu byalo eyo nga batta abantu babba poliisi eyambako mbu kakati ate era still bwetyo yebagamba nti mugira mulindako mubeere mu mayumba gammwe temusula ku mirimu gye mukolera bwekusula ku mulimu gy'okolera ekyo bakigaanya olina kunoonya gy'osula kati mubeere ey'okweyiyawo simanyi naye nga embeera bwetyo bweri kakati munnaffe bwe yagamba MTN Stanbic Bank byali badde biggalawo alina obulumi bw'amaanyi kubanga atugambye mu maka ge mwennyini mutabani we omwana we bamusse saategedde oba yabadde muwala wa mulenzi naye kyenzijukira yabadde mulenzi akatambi ke nalabyeko lunaku nga lumu emabega kale twesabire naye ng'oba oli awo omuntu bw'atandika ekintu kiyinza okuba nga kitandikidde eyo kati ensi ne yeesootinga bulungi nnyo nti aba South Africa batafuna lesson nti mu mawanga amalala nawe baba naabidde mu maaso bayinza obutakola ki bayinza obutayiga kubanga kyetaaga ne balaba impact amakampani gaabwe ne gaggalawo mu nsi yonna ne bagagoba ne gadda e South Africa
yes kubanga bagamba nti balina sente nyingi basobola simanyi okukola ki balina ebibuga go babisimanyi South Africa esobola okukola ki sobola okulabirira buli muntu mbu Abawarabu tebakola ekintu kyendowooza nti kya bulimba Abawarabu bakola naye ku mutendera ki kwe bakolera kola ko bakola era bakolera ddala kati bo bali bagamba aba South Africa nti Abawarabu tebakola bo nabo basobola okubeera nga tebakola kuba ensi yaabwe engagga naye nga bo abagwira ba foreigners bagamba nti South Africa ekizibu kye balina tebaagala kukola kyekizibu kye balina tebaagala kukola bali leze era nalaba juzi yali ani ono ng'agamba nti Malema yali agamba nti bwe mugobye mubagobye abadde batunda ennyaanya mubagobye kakati bwe mugobye abazzeeyo bannansi ba Zimbabwe baba batutte oba 2 oba 10 kati mumbuulire emirimu 2 egikuriyetingiddwawo nga mumaze okugoba bali nti emirimu bano gye bakola aba South Africa tebaagala kugikola bagirabanga egya wansi ate bamane bakwatibwa obujja tuneyongera era tubasabira abali eyo tuneyongera okubeera nga tubimanya naye nga misinde gyennyini eri bannaffe abali South Africa si birungi yadde n'akamu era abamu bamaze dde okubeera nga bakkiriza nti bakomawo baagala babaweeyo omwaka naye omwaka banaagobawa kubanga bali baludde ebbanga nga babalabula nti muveeyo mu nsi yaffe ffe twagala kwesootinga ki teri amanyi